kati kambalabule. Let me warn you. Eriyo emyaka gy'obeera attractive eri abantu. There are years when you are attractive to people. Ng'abantu bakutunulako ng'olinga ekimuli ekyakamulisa. And when people see you as a flower that has just flourished. Nga buli musajja awulira yandyagadde awase ggwe. And every man would yearn to marry you. Egyo emyaka gye giri buli muwala yenna agituukamu. Those years are there to every girl. Kati ekiruma. What hurts? Bwe bwongo bw'okulimba nti ogenda kubeera ku eyo stage emyaka gyonna. Is your mind to deceive you that you will be at that stage for all your years? Eriyo n'otunuulira omuntu ng'akasusu ke kakola bwe kati ng'olaba muto nga mulungi. There is a time you look at someone's skin as glittering and you see they are young and they are beautiful. Nga buli muntu yandimwagadde. And everyone would have loved them. Emyaka ebiri emirala ne gimuyitamu. And then 2 more years pass by. N'oddamu n'omutunulako nga yakugaana okumuwasa. And then you look at them again when they refuse to marry you. N'ogamba Katonda nga yeebale. And then you say, oh, thanks be to God, Eyantaasa. the one who saved me. Olwo singa ali waka wange ng'afaanana bw'atyo. Would she be in my house looking as such? Kakati nga gwe ekikulimbye. What has deceived you? Be basajja abangi abayise mu sizoni eyo gy'omasaamasirizaamu. Are the multitudes of men that have come to you in that season when you're glittering? Noga kanjira ninda nkole business. And you say, let me wait and do my Ono business. bw'anajjanga n'aleetayo ez'enviiri, ono With this n'ajja one brings n'aleeta for ez'olugoye. hair, one for food. Kambakuumira awo ate bonna sigenda bagana naye kambakuumira awo ku bunkenke. Let me just keep them on tension. Kati eriyo b'okuumira ku bunkenke nga baabuuka bakibuuka. There are those you're keeping on tension, but they are beyond that. Akugezaako wiiki ezo nga tolina ansa n'akuta. They try you for 2 weeks without an answer and they let you go. Kati bonna 20 bajja kwekuba omulundi ogwo. So all that 20 will give up at once. Osigale mu bbanga. And you remain in space. Omusana gukuyitemu. And the sun will go Baddemu through. okukutunulako ng'omubiri tegukyakutuuka. And by the time they look at you again, the body no longer fits you. Eriyo ebiseera ng'emibiri gyaffe gitwegaana. There are times when our bodies deny us. Era y'ensonga lwaki ffe tubeera ne kits eza make-up nnyingi. That is why we have very many kits of makeup. Tuinvestinga mu by'okwemakinga up. We invest in making up Okusinga ebintu ebirala byonna. more than we invest in other things. Kubanga eriyo gw'ojja okwekuba embugubugu zibule. Because you have those you're going to put on and the wrinkles will not be Naye seen. abaana era bakulaba. But people still see you. Ne bamanyi owooluganda oyo omubiri tegukyamutuuka. And they know the body no longer fits that brethren. Kati weewa obudde nga bukyali ng'omubiri gukyakutuuka. So search for yourself time when the body is still Gukwegaane ng'omaze otuuka mu nnyumba y'omusajja nga takyalina kyakukolera. so that you get into someone's house and they can no longer do anything about it. N'osanga singo n'omubuuza oyagala kufumbirwa ddi. You find a single person and ask them when do they want to get married. Ng'agamba tamanyi. And they tell you, I do not know. Tosoma, You're not in school. tokyabeera wammwe, You no longer stay at your home. naye tomanyi lw'oyagala kufumbirwa. But then you do not know when you want to get married. Awo ne mba n'ebibuuzo. And then I get questions. Katonda ogenda mugamba ki? What are you going to tell God? Kubanga omuntu atamanyi budde bw'ayagala kukoleramu kintu talina na ngeri gy'agenda kugambamu Katonda. Because if someone does not have a set time frame when they want to do something, they don't have a way they are going to tell it to God. Eggulu liraba omuntu azze mu maaso gaalyo nga tali set. The heavens see someone has come before it when they are not set. Bw'olaba abe bawasizza n'owulirayo okufumbirwa. When you see someone has been wed, then you feel like getting married. Bw'owulira abakaabirayo n'ogamba naye omuntu agira alinda. When you find those who are in sorrow, you say someone should. Bw'olaba azadde n'ogamba naye enkya nfumbirwe. When you see someone has given birth, you say, let me get married tomorrow. Ng'olinga agamba nti omusajja wamuteekawo wakuzannyirako gwe w'oyagalira wajja okujjira As akuwase. if you set the man somewhere to joke with, that whenever you want, they'll come around and marry you. Basinga amiina. Amen to the Mumpuubireko. singles. Wave unto me.